Abeyo ababi n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Ladies Like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire. Ensi ya Ghana erudde nga eri ku mwanjo mu nkulaakulana ya tekinologiya nga mu 1992 ye yasooka okutongoza enkola y'essimu y'omu ngalo ku ssemazinga Afirika ng'era y'emu ku nsi ezasooka okweyunga ku mutimbagano ku ssemazinga yonna. Omwaka guno Ghana yaddemu n'enkola y'ebyafaayo mu mwezi gwa Kasambula bwe yasindika ekizungirizi kyayo ekisooka mu gwengula. Kino ekizungirizi ekiyitibwa Ghana Sat1 kyakolebwa abayizi basatu okuva mu ssettendekero lya All Nations mu Ghana nga liri mu kibuga ky'omu maserengeti ekya Koforidwa. Bano ba injiniya abato kwe kuli Benjamin Bonsu, Joseph Kwansa ne Ernest Yemate. Abayizi bano baakola era ne bagesa ekizungirizi kino ku ssettendekero kwennyini nga bayambiddwako ekitongole ky'ebyobwengula okuva mu nsi ya Japan. Okola ekizungirizi kino kwatandika omwaka gwa 2015 ne kumala emyaka 2 miramba. Eno pulojekiti yonna yawuutya emitwalo 5 egya $. Kino ekizungirizi ekiweza obuzito bwa giramu 1,000 kiriko kamera eziwera nga zisobola okuba ebifaananyi by'ensi ya Ghana okuva mu gwengula. Era kigenda kozesebwa okupima n'okulawuna embeera ku lubalama lwa Ghana ewamu n'okukulaakulanya ssaayansi wo mu gwengula muli n'eggwanga. Wali ozitudde ku kidomola ekijjudde amazzi? Wandeetaaga obuyambi bwa bodaboda. Abakyala bangi mu byalo bafuna okusoomoozebwa olw'eŋŋendo empanvu mu zino enguudo ezijjudde enfuufu. Gimoonya ng'okuva e Nakapiripiriti yalaba obuzibu buno n'asalawo okubaako kyakolawo. Ono injiniya mu Lugogo Vocational School Muyiiya Musufu bw'atyo yayiiya ekigaali ekisobola okusitula amazzi n'emigugu ku ŋŋendo empanvu. Ono ng'ali wamu ne muganda we Ben Lokeris naye nga makanika baazimba kino ekigaali mu payipu za aluminiyamu. Era olw'okuba ebikozesebwa tebizitowa oba osobola okuvuga ekigaali kino okumala akabanga. Kye bwetaaga kyokka kwe kufuna bodaboda olwo ng'ekigaali kyo ku kyalo kitambula. Ekisoboka kuba mu byalo bodaboda gye ziri ddala. Ekigaali kimu kisobola okwetikka ttanka y'amazzi eya liita 5 ekikendeeza obuzibu bw'okusitula ebidomola ebijjudde era n'enkola esobola n'okukozesebwa mu kufukirira ebirime. Ekiddirira ge maduuka agatambula n'amafumbiro ag'abatembeeyi abatambula mu butale obw'enjawulo nga batunda ebyamaguzi n'emmere. Bano abayiiya okuva mu Nakapiripiriti bakyalina olugendo n'okuyiiya era nga ne Uganda Industrial Research Institute yakukissaamu omukono okukissa katale. Era wobaayo omuyiiya atulaba topowa amaaso ku lutimbe naawe osobola okussaawo enkyukakyuka n'obukodyo bw'olina. Gavumenti yassaawo obuwumbi 43 nga buno bwakuweebwa abo abayiiya era ky'olina okukola kwe kwewandiisa mu Uganda Industrial Research Institute era nga kirabika oluyiiya oluddako mu Uganda lwandiva mu ggwe. Sigadde nze Jay Sentino nga mbaweereza ku Newsbeat. MC Loy, leero ng'oyambadde nga musajja. Munnange nagenze okusaba omulimu naye ne bansosola kwe kuyiiya kano akakodyo. Kino kyandiwulikika bulala naye kankunyumize Uncle Hussein. Emabegako yali ayitibwa Phili Hussein enzalwa ya Tanzania ng'ono muwala w'omulunzi w'ensolo ezirundibwa mu maka ng'era ensolo zino yali mukugu mu kuzirabirira. Ebyembi yafumbirwa omusajja omuzibu ddala. Eno oluvannyuma gye yaddukanga mpawo kyafunyeemu wabula buvumu bwokka. Ono we yali ng'akyanoonya emirimu yesanga mu kibuga kya Mererani ng'era ewatali kyakkola yasibira ku mulimu gw'okuyiikula ekyobugagga kye Tanzanite yadde ng'eno bali tebakkirizaayo bakyala. Ekintu kye yagaana okumulemesa ono yasala empale empanvu n'azambala bukkalukalu n'atambula n'erinnya teyeerabira kulikyusa n'afuuka Uncle Hussein. Eno yakozesanga maanyi era yakkiriranga mita 600 wansi mu ttaka ewatali kutya naye ng'eno n'abasajja abamu baali batyayo naye abeeno tebamanyaako yadde nti yali mukazi. Oluvannyuma lw'emyaka 2 yayiikula amayinja ga Tanzanite 2 amanene ddala agaali gamusobozesa okwezimbira amaka n'okufuna abayiikusi b'amayinja okumukolera. Olwaleero Phili alina kampuni eyiikula ebyobugagga by'omu ttaka n'abakozi 7 abakyala 3 abamukolera nga kw'otadde n'okwerera school fees w'abantu be abawerera ddala 30. Phili yaddemu n'afumbirwa era asomesa muwala we asobole okufuna obulamu obutangaavu. Obuvumu n'okwekkiririzaamu byasobozesa Phili okukola byonna bye yakola si kusosolwamu byakikula. Sigadde nze MC Loy nga mbaweereza ku Newsbeat. Ensi ya Japan etandise okusasira ku ntambula y'eggaali y'amasannyalaze giyite train ey'ebbeeyi eya waggulu. Okuva lwe yatongoza train ey'ebbeeyi
ebbeeyi eyasooka the cruise train 7 stars mu mwaka gwa 2013. Abasaabaze ba train zino basobola okulambula ewamu n'okulaba ebyobutonde bya Japan amakula nga bali mu ntambula enjoyote okukamala. Train Street Shikishima eteeberezebwa okubeera train esinga okuba ey'omulembe mu kyasa kino. Yatongozebwa mu mwezi gwa Maayi nga lumu omwaka guno. Era olugendo lwayo lutandikira mu kibuga kya Tokyo ku sitenseni ya Yuno eyazimbibwa ku lwa train eno. Shikishima erina ebyana 10 byokka nga bina birimu ebifo ewawumulirwa abasaabaze we baliira emmere n'ebifo we balabira ebitundu bye balambula ng'ebyana 6 birimu ebisenge amakula 17 ebigendamu abasaabaze abatasukka 34. Abasaabaze basobola n'okuva mu train eno mu bitundu gye batambulira okusobola okulambula ebifo by'ebyafaayo nga Nikoto Shugu Shrine n'ebirala ewamu n'okulaba ebyobuwangwa n'emmere ennansi eya buli kika. Era emmere efumbibwa ku train eno ekyuka okusinziira ku kitundu mw'eba eyita. Ebisale bya train eno bitandikira ku $13 paka omutwalo gwa $1 n'omusobyo nga yenna eyandiyagadde okugirinnya alina okujuza foomu ku mutimbagano erinnya lye lisobola okuteekebwa mu kalulu k'ennyendo z'omu maaso. Era ebifo kw'eno train Shikishima byasasulibwa dda okutuusa mu mwezi gwa Maachi 2018. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya. Nsigadde nze Ladylike. Gano ge mawulire ku ngoma. Wulira amawulire, tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva ku studio paka ku street. Ge mawulire, goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.